tubawaniriza ku UCRG TV mwena abatuwuliriza n'abatulaba. Leero tulina ekipya kitubaleetedde. Tubaleetedde omwami Ssebo amanyago. Manya nze Dumba Siraj. Nze mwogezi wa People Power mu kibuga Munich Germany. Ate era nga mubiri yemu ndi munnamawulire. Mumuwulidde tubaleetedde omwami Dumba munnamawulire era ye wa kisinde kya People Power. Tubagamba nti omwami ono akoze ebintu bingi nnyo mu kisinde kya People Power era ekisinde ekisinzira wano e Munich kikola emirimu egy'ettendo. Ssebo mu planninga kukola ki mu kisinde ekyo? Ekisinde kya People Power mu Munich kyamaanyi nnyo era kigenda kukola emirimu mingi waawo kyakatandika butandisi. Nga okusokera ddala abali e Uganda ab'ekisinde kya People Power tulina okulaba nti abali e Munich ate tubawa support kuba tumanyi embeera gye bayitamu. Embeera gye bayitamu si nnungi naddala okuba bagenda mu lockdown nga Uganda egezaako okulwanyisa ekirwadde kino ekyajja. Era ndowooza olwo emirimu egy'enjawulo egikoleddwa emabegako awo obaddewo engeri y'okubatuusaako akokulya, okubatuusaako masks zebalina okussa mu kaseera nga balwanyisa ekirwadde kino kinnamutta, ate era mu ngeri y'emu n'okubatuusaako kalenda kuba People Power ebirina okuba nga egenda ku ground. Abantu basobola okufuna kalenda eza People Power kiba kijongera okumanyikibwa. Ate n'ekirala nti n'ebintu ebirala ebikozesebwa People Power bigenda okussa nga tweteekerateekera okulonda okwa 2021 kiba kitongera amaanyi. So kuzimu ku nteekateeka ze tulina nga wobuziza nti abantu abali ku ground kubaffe tuli bunaayira tulina obbawa support abali e Uganda ne support yonna yeetaagisa tuba tulina ogibawo. Era nze ne bannange nga bwe tuli mu kisinde kya People Power wano e Munich tugezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu abali eka bana People Power bafuna obuyambi bwonna obwetaagisa. Ssebo banendoza mumuwulidde omwami People Power Munich bakola ekisoboka okulaba nti bayambako People Power Uganda okulaba nti bwekatagirya erina okuba nga sawa ya kuwangula M7 kirabika ekiseera asiba agende kubanga bwe tulaba engeri gye tufungizaamu era gye bafungizaamu kiragira ddala nti ku luno gwa kyekiseera asiba agende. Ssebo ataano ku kido ojogerako ki? Ataano ku kido zimu ku formation zalina okukozesa nga munnabyabufuzi alina kyaluubirirwa nti People Power eruubirwa kukyusa bukulembeze buliwo obukulembeze obuliwo ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda buli omu abimanyi. Obukenyuzi obubbi bwabwe babbye buli kintu kyonna. Tebakomye ku ekyo abantu babayisiza bubi okubateeka mu makomera abantu okufa mu ngeri y'ekyonenero. Kati enfuga ng'eyo teyinza kuwangaala ng'abantu ngaffe weetuli abantu nga Bobi Wine nga weebali n'abantu abalala bonna abagezaako okufaanagana ngaffe nga weetuli tuyinza kulaba ebintu ebigenda mu maaso ne tusirika busirisi. Gavumenti emazeeko emyaka 3 babuuza legacy ki gye mutaddewo tebagiina. So eyo yemu ku formation z'ogambye nti 50 ku kido nti abantu 5 ku buli kyalo nga mulinako abantu 5 aba People Power bagenda beekunga ne balaba engeri gye bajja okukolamu emirimu gyabwe okulaba nti Museveni tubusiga okujja bukulembeze ku buli kyalo bwe mukikola okwetoloola eggwanga lyonna nga mulina nga buli ku kyalo olinako abantu 5 ba People Power obataddewo n'ekyalo ekirala ojja kwekanga nga ogenda obbagattagatta nga kabutekanabaawo ng'obuledde olina miliyoni 3 kitegeeza nti omusajja oba ogenda muweera mu kalulu awo okawukama abaanafuye kubanga oba mutaddeko abantu 5 ku buli kyalo bw'obala ebyalo ebiri mu Uganda nyinza okugaa bisuka mu 15 oba mu botwa kati ogenda bw'obikubisaamu abantu 5 akalulu kagenda otuuka abatayina n'okakuma kwenyini kuba waliwo challenge mu kukuuma akalulu bagezaako nnyo okubba n'okuteekawo embeera yonna eremesa abamuvuganyiza okukola ky'okuwangula naye ezo gyemu ku nkola gye tugenda okuleeta okulaba nti tumulemesa n'okubba akalulu. Muli ku UCRG TV bannange nga omwami gwe twakyaza bamuyita Dumba nga ye munnamawulire owa kisinde ekya People Power era ye mwogezi wa kisinde ekya People Power wano e Munich. Mwami Dumba tugenze ne tulaba ebbanga ddene twetegereza nga okuva corona virus bwe yajja tulaba nti
coronavirus tasseeyo omuntu n'omu e Uganda naye abantu abatiddwa ebitongole by'okwerinda enjala bangi okyogerako ekyekyo Uganda ndowooza erina okunoonyerezebwako kuba abantu byogeddwa bingi tubirabye ku mikutu egy'enjawulo nti reports gavumenti zebadde ekola ku kirwadde kino ekya coronavirus ebisinga obungi bya bulimba. Bano abasajja nga bwe kimanyikiddwa nti bamafiya bye bakoze byonna bikulaga wala gye batwala eggwanga lyaffe. Embeera ya coronavirus bwe yajja bagyeyambisa okunyaga sente ze beewola zonna bagamba nti abantu bagende mu lockdown badde awaka balwanyise ekirwadde. Abantu ne bakkiriza ensi yonna yonna alikkiriza nti engeri yokka gye tuyinza okukola ki okukimwanyisa. Amawulire ne gajja nti ne Uganda gyekiri naye bano bo bwe balaba nga abantu bageze mu lockdown ne beewola sente bagamba mu sente ezo bajja kukolako testinga abantu balabe baani abalina akalwadde bagabe emmere kuba abantu baate bakola abantu balina okufuna emmere naye balaba emmere gye baleeta emmere nvundu omuntu omulisa emmere envundu alwale kyokka okimanyi n'amalwaliro gennyini g'olina gwe kennyini tugafuddeko gakola ki gateeka ku mutindo mafu ekitegeera kati ekyo bwekitadde ku mabbali nti n'emmere ennyini gye baagaba envundu teyatuuka mu bantu belina kutuukako baagabako butonotono wakiso bona ba budget zibafulumya zonna ate n'enkwata gye bakikwatamu ekintu ng'olwanyisa coronavirus waliwo amateeka tebagagoberera ekyateesawo amateeka kugoberera nkola gwe kennyini ali mu bukulembeze ekintu ng'ekyo kuba mu constitution bakyogere ya Uganda tubemba mulumbiddwa ekirwadde kyonna ng'ekyo ekya corona ekyefaananyizako bwe kiti mulina enkwata gye mulina okikwatamu naye abantu abagezaako okuvaayo okugera ku nsonga ezo babakwate babasiba babatta gamba banyigirizibwa munyigizibwe esinza okubeera embi kati mu mbeera ng'eyo kiki kyenagambye nti tebiyinza kubaawo nga ffe wetulina tusirika busirisi ebyo byonna tulina okutegeeza bannayuganda nti bagume tukola kyonna ekisoboka okulaba nti abasajja tubalwanyisa people power weri immunity kisinde ky'amaanyi abali Uganda mwongeremu amaanyi ffe tukola kyonna ekisoboka okulaba nti tuwa support ebikola ebyo n'ebikoleddwa gavumenti ya Museveni tulina okubirwanyisa eggwanga lijja kuddawo litereere. Amanya n'eddoboozi Ssebadda Nelson Omwologoma nga tuli ku UCRG TV twakyazizza omwogezi w'ekisinde kya People Power One Immunity Mwami Dumba nga tuwumbawumba tugeze ne tulaba nti mu biseera bino kampeyini zituuse naye ate bwe tulaba akakiiko k'ebyokulonda tulaba nga balina ekintu kye bataddewo kye tuwulira bayita scientific elections okyogerako ki muganda wange nga tuwumbawumba. Scientific election teriyo. There is no scientific election whatsoever. Ekyo bannayuganda balina okuba nga bakimanya oyo justice byabakama ne bannenga we bali mu electoral commission bonna bava ku kyalo kyekimu basinkana Museveni era munnaabwe bava ku kyalo ekimu nga basala amagezi okulaba nti akaluka bakawangudde batya kuba ekizudde tebalina maanyi tebalina bawagizi abantu babakyawo babakoowa kati bantu we balina okuba kati akalulu ate mu bantu tebalinayo bweki buwagizi kati bapalapalanya bakola kyonna ekisoboka bateekawo mekanizimu egenda obakola ki obakuumira mu bukulembeze nga balaze nti okulonda kubaddewo naye nga bayise muki mu scientific kuba scientific ekintu scientific bw'oba obadde okola scientific survey kitegeeza abagenda okugyetaba bw'oba obadde okola scientific survey wena ekintu ky'onoonyerezaako abantu bonna tobatuukako ekintu kiri scientific buli muntu tebalina involvinga wabula balina methodologies ze bakozesa balina methodologies ne bakwatako wano ne baleeta engeri nalikozeko scientific survey zekola manyi methodologies sinza zinyonyola wano ne methodologies zimanyi zonna so kiba kya bulimba bannayuganda bwe bagamba scientific oba togenda kubakamu oba togenda kwesalirawo bakube campaign ku radio bakube campaign ku TV sebo okulonda omuntu aba alina okwesiga n'akula n'oyogera n'obyogera bitegeera n'akula n'alaba body language yo oyogera otya byogera bya bulimba bya mazima so mu scientific tekiriyo Uganda eddeme eri mugamba kuba kalulu nga akunganye yesimbewo najja n'ayogera naye n'amumatiza n'agenda n'amuwaka ekya scientific ekyo tekiriyo era teragera kukikkiriza tekijja kubaayo banabigala temukikiriza byonna tulina obirwanyisa tulina okugenda mu kalulu tetumanyi akogerwako mu ssemateeka. Mwami Dumba siibula abantu nja beebaza mwenna abasobodde okulaba n'otuwuliriza era twongera bagumye bonna bana People Power abali e Kampala abali Bunaayira amawanga gonna nti
ebikolwa ebikolerwa gavumenti eno kikiseera bibeerenga bikola ki tubimalawo tubirwanyisa biggwewo gavumenti eveeko emyaka 3 gye bamaze buli kimu bakitutte naye era bye batutte bannayuganda tubakakasa bigenda kudda bijja kuddayo bihege byali ettaka libabbye buli kimu kye batutte nga bakitwala mu mumenyi w'amateeka ebitongole byonna byonna ebyali ebya gavumenti ne babyeguza byonna bigenda kukomawo kyekiseera kino tubalwanyise tuteeka amaanyi gaffe gonna ku kulwanyisa gavumenti eno eveeko byekoze buli omu abirabye embeera bannayuganda gye balimu buli omu agiraba so tulina buli nsonga yonna okulaba nti Museveni ne banne tubajjawo njebaagaliza olunaku obulungi tuliddamu okubuuziganya ate omundi omulala mweraba tubadde ku UCRG ntumira ku mwami Bale Aloysius nentumira ku mwami Muwonge ntumira ku mwami Moses People Power Moses wa Bobby nentumira ku Alismo nga 15 temwerabira abali Munich waliwo mukyala Alismo ategese kapate akatonotono temubulayo tubagala nnyo mbadde omwologoma Serada Nelson mbagala nnyo era mweraba Anna Uganda mu Munich revival okulikeyo mu lockdown kati tudda mu lockdown yaweddeko tulina okuddamu okukyakala nga bwe gwali saagala saategedde saagala sinnamanya saagala yenyiza Aresimo kampuni tegese ebivulwano mu Germany ekutuusako girira amakula awo mu August ngenda kuza mwezi 15 ekyokulya n'ekyokunywa ebisooka bya oil 5 ebisigadde agabudde Aresimo n'alekayo wewe omanya alesewo ekinyiizo bino byonna byakubeera mu paaka erimu ne swimming pool emanyiddwa nga Michalbert esangibwa mu buvanjuba bwa Munich obulayo ku mukolo gw'okwekulisa lockdown ate togezaako kunyiiza abategesi kuba bw'onoobanyiiza n'ogeza n'obulayo okwewala okuliibwa engo jangu tuzina amazina budde kejenge. Okay, let's go.